Ku ssaawa nga 5 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Nakaseke Paul Tandeka alangiridde abawanguzi ku bifo eby'enjawulo mu disitulikiti eno abagenda okukwatira ekibiina bbendera mu kulonda kwa bonna okwa 2026. Ku kifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti omubaka aliko Sarah Najjuma yalangiriddwa ku buwanguzi n'obululu 5,10,193. Ku kya Nakaseke North Professor Wilbur Ahebwa amezzi aliko Enko Nyongole bwafunye obululu 5,871. Nakaseke Central Minisita Mbezo wa Kampala Joseph Kabuye Kyofa Togabye yalangiriddwa ku buwanguzi n'obululu 1,373. Ate ku kya Nakaseke South Charles Nsereko Kawuma yakiwuse n'obululu 2,656. Twogeddeko n'abawanguzi nga beesunga okuweereza abantu baabwe so ng'omu ku bawanguddwa aganye okukkiriza ebivudde mu kulonda n'ategeeza nga bw'agenda okudda ku bwannamunigina. Era mbasuubiza tugenda kutandikirawo nga bwe mwansabye, mbasaba tugende maaso ne vibe eyo gye mwataddewo, mbakakasa nti enkyukakyuka ze mwagala tujja kuzifuna. Abantu barwanye, abalala babakubye amasasi, kati I think eno ye moment tuhiringe ewundu zezo, tusonyiwagane. Naye kyennaku ennyo mubaddemu emivuyo mingi, mubaddemu okusomba abalonzi, mubaddemu okulwanagana. Ffe tetugenda kuvaawo era tugenda kwenyigira mu kalulu kano aka maini kano. Nakasongola ebyavudde mu kalulu birangiriddwa akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti eno Godfrey Batumbya Katongole ku ssaawa emu ey'okumakya ga leero ng'ekyombaka omukyala kiwanguddwa Victorious Zawedde nga ye mbaka aliko n'obululu 2,10,466 so ng'ate ekya Nakasongola County kiwanguddwa Stephen Bujingo Tiberondwa ng'ono amezzi aliko Noah Mbeyi Wanzala n'obululu 1,531. Ate ekyombaka w'Ebujebo County kiwanguddwa Ssebugga Bernardo Kimeze ng'ono amezzi aliko Bernard Kirya Sechanzi n'obululu 1,18,811. Ate Luweero ebyavudde mu kalulu eby'ababaka abalondebwa butereevu abagenda okukwatira ekibiina bbendera mu kulonda okujja birangiriddwa akuliddemu okulonda Osman Basajja Lubega ku ssaawa 10 ez'ekiro. Bigenze okuggwa nga Gaddafi Nassul alangiriddwa ku kyombaka wa Katikamu North ng'onaafunye obululu 9,905. Ekya Katikamu South Abeka Kalume yakiwuse n'obululu 1,692. Ate ekyabamunaanika Robert Kiyini yakisitokiddemu n'obululu 1,635. Kyokka wadde nga be balangiriddwa, ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Luweero Sambu Chanani yasoose okuwakanya ebivudde mu kulonda ng'agamba nti akalulu tekabadde mu mazima na bwenkanya. Kuno okulonda kwe tulimu nzize ndabamu emivuyo mingi nnyo. Buchanani alumiriza nti mu bitundu bingi tebagoberedde regisita ya NRM nga balonda so ng'abamu ku balangiriddwa basombye abantu nga babajja mu bitundu ebimu okubatwala mu birala okulonda ko n'abaana b'essomero. Process ya register tyagobereddwa mu Luweero. Niyo bwedde abantu beeyiwa weeyiyu mu polling station, omu n'ava awalala n'agenda awalala n'alonda ne balonda emirundi gyonna gye bakola ki. Abalala babakuŋŋaanyiza mu zibaasi. Kyokka ate n'olaba omuntu ng'acelebratinga victory nti yawangudde ate ng'obusi buwanguzi. Ekyombaka omukyalo wa Luweero kibaddemu enkalu era ab'ebyokulonda mu NRM basanze akaseera akazibu okugatta ebyavudde mu kulonda. Embiranye esinze kuba wakati wa Agnes Kirabo Nantongo ng'ono embaka akiikirira abavubuka mu Buganda ne Sisi Mulondo. Buli luuyi obwedda lulumiriza lunnaalwo okubba akalulu era mu kifo bagattidde obululu ku Council Hall ya disitulikiti y'e Luweero obwedda abawagizi bajula kwegwa mu malaka ng'ab'ebyokwerinda be bataasa embeera ne babakkakkanya. Ssentebe wa NRM mu Luweero Sambu Chanani yaleesewo embeera ey'akacyankalano bwe yakutte akazindaalo n'alagira waleme kubawo muntu yenna alangirirwa olw'emivuyo egibaddewo. Wano Sisi Namulondo n'abawagizi baabamu basoose ne bafuluma ebweru kyokka oluvannyuma RDC ne poliisi bakkakkanyiza embeera nga bagamba nti obuyinza bw'okuyimiriza akalulu buli mu mikono gy'abakulira ebyokulonda. Oluvannyuma bakomyewo era okugatta obululu ne kuddamu buto. Kyokka era kubadde kwetobeseemu okuwakanya ebimu ku biri ku DR forms ng'enjuyi zombi zigamba nti ebigattiddwa si bye balina ku mpapula.
Buchanani alumiriza nga akalulu kano bwe kabaddemu obubbi obutagambika kubanga ebyalo ebimu bibadde n'obululu obusukka ku muwendo ogw'abalonzi abaliyo. Mu nnyimbo waliwo ekyalo ekibadde n'abalonzi 15 omulala nga yafunye 10 ogenda okukola toto y'abalonzi nga balingana mu 5 ku kyalo ekimu ne weetooloola ebyalo byonna ebyennyimba ebisatu ne biba nga bye birina 8,9,10 ekyo kisoboka. Is that a normal process? Wetukoledde emboozi eno ng'okubala obululu ku ky'abakyala kukyagenda mu maaso era nga ab'ebyokwerinda beebulunguludde ekifo we babalira si katembeera eva mu nteeko.